Tegedde leero nti abasajja abasiraamu otuufu baasoma ensi eno ne bagitegeera ne bagimala. Mwami Faruku, there is a way gye mwogeramu nga mutulowooza bannayuganda nti omuntu olw'okumuwa bbeeyi oba gavumenti okutoola ku ssente ezo ssente ze wawaseegirinya biliyoni Museveni yazitunda mu nteezo oba Faruku wazitunda mu bitooke byo bw'oba olina ebitooke oba ng'olina emmwanyi. If someone, a member of parliament, is given money on taxpayers' money, is it at the mercy of a ruling party? Muba mutuyambye mutunda nte zammwe. Politicians who want favors from Museveni, muba politicians abagala favors in Museveni. Have you considered what the Islamic faith says about the conduct, how they should conduct a burial of a Muslim? Nze mbaddeko kuzika kwa basiraamu okwenjawulo. Omusiraamu bwe bamala okumunaaza ne bamubika oba tokyakkirizibwa mulaba. Ne bw'oba ggwe wamujjanjaba, ne bw'oba ggwe obadde omuwa ssente zimujjanjaba, ne bw'oba ggwe musawo abadde amukuba empiso oba tokyakkirizibwa kumulaba. Naawe wennyini mu ddiiro bazibawo bwe batyo okubanga tewakyali wasobola kumulaba, omulambo tebaddamu gukubako liiso. Obusiraamu bwakitegeera omuntu afudde aba afudde era we bamuteeka bamugjawo agenda muki. Kakati gwe empuuga ne byogera ebyekisiru wabadde ojjawo entegeera erowooza ti omulambo we baagutuusiza basobola ogusitula bagulete ku kisaawe. Mbuulira wa mu busiraamu ekyogerwako nti n'omusiraamu anaasitulwa ng'ayingidde nga n'amateeka gabalagira nti waateekeddwa abamuyinako obuvunaanyizibwa be baddamu okumunaaza. Era kasita bamunaaza ne bamuzinga ne bamubikka ne bamuteeka mu bagiyitaani mu nsaasira abasiraamu bwe n'abisobya nange sibimanyi bulungi ndooza bagiyita jeneza. Kasa amuyingiza mu jeneza ne bw'oba maama we toddamu mutunulako mpaka nga bamututte. Era abamuyinako obuvunaanyizibwa babeera abo abamunaazizza ne bamutwala. Kakati gwe wabadde ojja wali bateero kulowoozesa mpuga mbosobola okusitula omulambo eno nawe bagukuweemu ngaani. Mirundi emeka abaganda bawano lwe muva mu byalo nga mweyamye okuweerera abaana b'abaganda bamwe ne mubaleeta Kampala ne mubaweerera temubasituza baana. Where are children of Abiriga? Abiriga yali awagira nnyo gavumenti nga underwear ya yero, akamotoka ka kikere ka yero, ebigatto bya yero, bistokisi bya yero. Abaana be bali luddawa. Is it kwegamba mu government eno mwali mukirabemu ba Muhammad Nsereko government eno ejjukira abantu abafudde. How special is Muhammad Nsereko gattako omusajja omusiraamu Abiriga? Omukazi yenna mu busiraamu taziika taba na right ekwata ku mulambo. Maama wa Segirinya yabadde jjawa right egamba nti omulambo bagusitule bagutwale mu kisaawe. Have you ever bothered to ask Alan Sewanyana kiche oba video z'obusajja bwa Segirinya entulugunye ntuufu omulamu aliwo mwali mufubye okukibuuza kambaddizeyo ko lutambye mabega. Mukimanyi nti Alan Sewanyana bwe yava nga bamaze okumutulugunya bwe yadda yakubirawo omukazi embaga nga tanabana ng'ensi tenabana mwetegereza yategekerawo omukolo n'awasa omukazi n'amunyweza. Abasajja abakulu kati benjogera nabo soogera na bulenzi muteeberezeemu lwaki yali ayanguwa okunyweza omukazi aleme kudduka mu bufumbo. What happened? Why would you? Lwaki wabadde onaabula ekitiibwa mu muganda wange abasiraamu n'amaziga tebagakaaba bugo wabadde otadde kazindaalo ng'oleekaana biki ewakitaffe senkungu ng'ebyo bikola nga sikuze manju ne nkukuba kibooko gwe. Kakati ebyo ebyekisiru bye mukola mpuuga mubijje mu famire z'abantu. Oyo omwana omuwala wamuswaziza yabadde loolo ye eriki alyoka omukaabize ku mulambo yabadde loolo ye eriki? Loolo ye yabadde eriki? Yabadde agenda kunaazaaki? Yabadde agenda okusitula? Yabadde yasimye kabuli? Yabadde agenda okukwata jeneza? Yabadde agenda kusaalira ani? Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Namusaaka abantu mwenna abapya mwebali kujja ku mukutu Media Choice Television. Erinnya lyange yenze kanze mutesiteeso w'okuntiko era nze Mwanjuzi Golaba mu production waliyo Annington Kasagga. Mbebaza gyonna gye mutuusaako engalo musajja wammwe abaludde wano omusumba Gordon Muzaale Sebandeke wenkoledde vidiyo eno bamututte mu kooti neyeebuzaabuza mpaka lwe bamusindisa ekigo neetaaga munyambeko okusobola okufuna looya agenda okumuwolereza. Nze newankubadde nga yawambibwa okuva ennaku z'omwezi ga 24 mwaka gwa 2024 mu Desemba nze nasigaza obuvunaanyizibwa akatono ke muba mumpaddeyo kaweereza omukyala saako n'abaana be. Kakati temukoowa kubanga ffe bamu muli banaku bannaffe bali abakiraasi endala tetubeeteekamu so mutuyambeko tukolera ku namba 702 841 559 eri mu linnya lyange Kankaka Emmanuel Peter
osobola okutuyambako mu mbeera era n'oteekako n'ebiragiro nti ezo ziyambeko okunoonya looya kubanga lwadda okusaba okumweyimirirwa kiyite court bail nja kwetaaga okubaayo ne munnamateeka bwe bubaka bwe ntandise nabwo. Nsooka okwebaza bannaffe ab'enzikiriza y'Obuyisiraamu, mwebale nnyo. Mutuufu ndudde ebbanga nga neegomba Obusiraamu naye nga simanyi lwaki mbwegomba. Obusiraamu bwina engeri gye bwateekateekamu obulamu ng'ebyaddala bwabutegeera. Ffe ba Peter, ba Richard, ba Ronald bwe tubadde situnaba kutegeera. Ekyaddala ddala nga bw'okula n'otandika okutegeera n'omutwe gwo ekitali kyakukukaka nti eri eddiini bansomesa Naluzaali mu kigo kye Naluzaali, otandika okutunulira ebintu by'ensi eno ng'Obuyisiraamu bwategeka bulungi, ng'Obusiraamu wisdom. Actually nagenze n'enkizula ng'Obusiraamu mbeera ya bulamu si ddiini, is a way of life. Engeri gy'olyamu, engeri gy'onaabamu, engeri gye bakwatamu buli kimu mpaka ku mufu. N'olwekyo omuntu yenna, bino bye ntandikiddeko video, nga wategeera n'ofuuka Musiraamu mu butuufu, nange mu kubutategeera Busiraamu mbadde ensubwa bingi. Kino nno kizze kyeragira mu bintu bye mbaze mpitamu eby'enjawulo. Sijja kubibayisaamu kubanga sizze kwesoma bwe nabutegeera. Kantuukire ddala ku Muhammad Seggirinya. Mutuufu Mukama agaba ebitone n'agaba ekitone ky'amagezi. Nabuuzaako Professor Ebike Kasozi ng'erinnya lye naye Abudu eyakulirako National Council for Education. Professor mukwano gwange nnyo yava ewaffe gye nazaaliwe mu Kitengeesa, actually eweerwa Nnunda, nga nange ku kyalo kyenva bakiyita lwa Nnunda. Ne mbuuza Professor, lwaki bagamba nti n'abantu abasomye ennyo mutuuka ne mufaanana abaguba eddalu? Yaseka Professor Ebike Kasozi. Professor Kasozi n'aŋŋamba, ba professor tuba tetugudde eddalu. Gwatulaba gwoba toyina magezi gamala kutegeera bye tutegeera. Kyova olaba oba olowooza ffe tugudde eddalu. Mu butuufu Abasiraamu mwategeera obulamu. Era ezo eddakiika z'ensoose nga mbeebaza. Nzeebaliza wamu n'obulamu bwa Seggirinya. Mu butuufu Seggirinya bwe yava mu Richard n'afuuka Muhammad yategeera obulamu. Mbeebaza nnyo abategedde ekigambo ekyo nga ntandika. Kati kangende wali ku lumbe. Mu butuufu twajjirwa abantu naye Katonda yatukuba balaayi. Mungu yatukuba balaayi. Kankitwale bwe ntyo, Mungu yatukuba balaayi. N'atuwa abakulembeze ebyaddala ddala. Ababeeyita my leader, their leader. Mu bakulembeze be yatukubiramu omuggo omunene Masaka yatuwa Mpuuga. Mutuufu watusala. Kansoke mbeke ebintu byenjogera nga nalabye abantu abasinga mu byogerako. This is totally my mind. This is my mind. As omuntu waludde mu bunoonyereza amanyi. Nga ne byenjogera mbimanyi. Natunula nga Mpuuga owe waffe Masaka owo Munyendo ewa jjajja wange Nabukeera omugenzi gye yawangalanga n'ennyendo eyo Mpuuga agenda ogijjamu nga mwetuli. Bajjajjange ennyendo eyo bagibezezaawo okutuuka Mpuuga lwe wagisanga. Bannabulando mukimanyi bulungi. Naye mutuufu twejjusa era ne Katonda tujja mukaabirira. Mungu tujja muka atujalira atuyambe atujjeko balaayi eno n'omugo gwe yatukuba ogwa Mpuuga. Watuswazizza. Ekisooka Mpuuga yeeyita Muganda. Leka mbuuze musajja gw'Omuganda. Mu Mpuuga wali olabyeko omuntu atali wa kika ategeka olumba olutali lwa kika kye. Naye musajja oli wa byafaayo. Masaka Pokino ewaffe mu Bwakabaka bwa Buganda twakwasibwa omukisa gw'okuuma empisa. Twali badde ba mpisa nnyo newankubadde bannalwengo naye tuswaziddwa ku mulembe gwa Mpuuga. Kya mpisa nnyo okwekuumira wabweru wa issues za family. Ebiseera ebisinga nga bafiiriddwa omuntu waabwe. Mpuuga ye munnabyabufuzi gwe n'akasooka okulaba akulira okutegeka olumbe nga si wakika. Naye mutuufu musajja gw'oswaza. Si bino bya bufuzi nti olw'okuba nti wabba ssente ne tukukyawa. Ekyo tosobola kukijjawo twakukyawa. Naye ate beera mwaka obuntu. Mubadde mukimanyi nti Mpuuga ye munnabyabufuzi gwe n'akasooka okulaba agenda n'ategeka olumbe nga si wakika. Where do you get the liberty? Mpuuga kanjogere nga musajja mukatuliki. Nalabye ekintu ky'ekisiru ekikyasinze.
kuva buto nakula nkimanyi nti obusiraamu tebukkiriza ndongo. Ono ye munnabyabufuzi gwe nasoose okulaba aleeta bandi mu kuziika kw'omusajja omusiraamu. Naye kambuuze, olina bahandola, Mpuuga olina baadivaiza, ekyaddala mu office mwotudde ne mu capacity y'obwakamisona. Is that how commissioners should behave? Kankuzeeyo waffe Masaka. Nze sirabangako omulambo gwa musiraamu gutwalibwako ndongo. Leero lwe nasoose okulaba munnabyabufuzi ateekateeka bandi y'omukatuliki ayimba ennyimba mu bukatuliki amuleete ku mulambo gw'omusiraamu. Mpuuga, are you aware that Muhammad yagenze okufa nga ya embracing obusiraamu? Temukomye bukomi kutwekyaya ddiini mwe twakulira, wabula mufubye nnyo okutuyambako okutegeera ekituufu nti eddiini ezo teziri realistic kwenkana busiraamu. Oba wakirabye Mpuuga? Mbadde mabega Mpuuga mumanyi, for the record, kino nga ye record ye, mbadde mumanyi ng'omuntu Omunnayuganda omu ku baasooka, omubbi yasooka okwewabira mu kooti tibannaye nabbye n'asinga omusango nga n'ensala y'omusango yagenze nayo, n'afuba n'okukaka abantu bakitegeere nti yeewaabidde. Omubbi yasooka okubba ssente mu lukujjukujju n'agenda mu kooti neyeewaabira tibannaye nabbye nga y'omu ku balina ensala nagwo n'agusinga. Kakati mu katambula, Mpuuga ye musajja omukumpanya eyakasooka okuweerezebwa Ssaabasajja Kabaka gwe n'akasooka okulaba. Mu bigambo ng'eno ensi bwetalimba bweteerabira, eyakera ku makya ne yeesomera ne yeewaana nti y'omu ku baakulira enteeseganya ezajja Alan Ssewanyana ne Sseggirinya mu kkomera. N'amala n'agamba olupapula lwa Daily Monitor nti lwamulebudde teyabyogerako. Omusajja atandise n'okumera envi. Naye Mpuuga mbuuza, walya mmere chief tugimma abaana baffe abalenzi nga bakula baleme kukufaanana? Oluvannyuma lw'ebbanga eritali ttono eritali ddene nnyo kitutte kulowoozesa nti Mpuuga yeerabira, yazze n'akwata akazindaalo mu lumbere we yategese nga ate si wakika ku kisaawe gye yaleese endongo mu lumbere w'omusiraamu, n'agamba yali musaale nnyo mu kuteesa n'abakulu. Ate bwe bamubuuzizza ebigambo n'agamba tinze siteesangako na gavumenti eno kutasseggirinya, nga bwe yagamba Daily Monitor mbu yamulebula. Bobi Wine n'awandiika ekiwandiiko kye yawandiika nti ffe nze saaliyo mu kuteesa ne gavumenti bbage, ye ng'agambye ye yali omusaale nga parliament ku ludda lw'opposition okuteesa Sseggirinya, era agamba Sseggirinya yamugamba maama wa Sseggirinya mukatuliki munnaffe mukristaayo munnaffe nayeebaza nnyo Mpuuga emirundi gye yamusisinkana nga Mpuuga n'amala eyawaabira Daily Monitor nti emusazeeko ekigambo ye tateesanga Sseggirinya kuvaayo, n'amala najja n'agamba manyi bwe nali nteesa n'abakkomera. Mpuuga mbuulira, Uganda prisons eyina etteeka erito omuntu gwe baagiwa okukuuma muli oba kooti yeyina etteeka. Kale mwasoma naye oba wasoma biki naye munnamateeka. Ekyo katusooke tukizze ebbali. Ngenda kutambulira ku kigambo kiri kye mbagambye nti ntegedde leero nti abasajja abasiraamu otuufu baasoma ensi eno ne bagitegeera ne bagimala. Nawulidde abantu ab'enjawulo nga bavaayo okuritisaizinga. For example, waliwo omukyalo omu yankubidde n'angamba ebintu byonna byadde birungi naye ekyannumye kwe kuba nti no maama wa Sseggirinya yasalawo omulambo gutwalibwe muki era abakyala ne banakuwala. Kino sigenda kukyogera nga muntu atalina mutima, wabula ngenda kyogerera mu mutima guli statement gye natandisize nti nze natidde abasiraamu. Nsaba kubategeezaako abantu abalumwa mwenna ku statement y'omukyalo era nga nakati nkiddamu nkusaasirako maama olw'okufiirwa omwana wo, olw'okujjanjaba omwana wo n'atuuka mu biseera bwe yali kugasiriza n'afa. Naye mu by'okuziika maama wa Sseggirinya wabadde tolina mugaso. Ekyo kivudde ku nze. Maama eyazaala omwana, lwaki nkugambye nti wabadde tolina mugaso? Statements ezaakoleddwa maama wa Sseggirinya kwe musinziiramu okujajinga abantu abasobodde okukola n'okutuukiriza enkola ennungi nga ya Mukama Katonda si y'abantu ba ku nsi eno. Maama wabadde tolina right ekwata mulambo gwa mwana gutwala mu kisaawe. Ekyo kankikubulire nze nkikugambye. Kambajjukize era kambasomese ebitonotono nze byemmanyi. Omuntu afudde nga musiraamu ku bitono byemmanyi byensobeza mu binsonyiwe kuba nze Peter. Naye ku binategedde ku busiraamu
oba ku bulijjo bye mmanyi nga nange mbigobereranga n'abantu bulijjo bafa mu bulamu bwange wempereza emyaka 35 kyensinga okumanya omukazi yenna mu busiraamu taziika taba na right ekwata ku mulambo. Maama wa Segirinya yabadde jjawa right egamba nti omulambo bagusitule bagutwale mu kisaawe. Twogera ku busiraamu sitwogera ku kanka temunjaji nga bubi ne mugamba nayogedde bubi. Mbuuza abantu kyenva nabagambye nti abasajja abasiraamu basana kwebazibwe n'ensi bagitegera ne bagimalayo. Omukazi yabadde ajjawa right egamba omusajja mu busiraamu omusajja nga yasobola okutegeera eddiini n'ava mu kigambo kya n'ava nadda Muhammad egamba nti wankubadde maama wa mwana awo maama omwana bwafa abafuuse dini yebegenda okumuziika kati abantu mukijjukire ngera mukitegera nti omuntu omusiraamu ne bwaba muwala wa mwaka gumu ne wa myaka 2 ne bwaba wa myaka 5 musiraamu ne bwaba maama nga guwazaala omwana ne bwaba abadde mukazi wo omuntu bwafa n'aleetebwa mu busiraamu omuntu bwayingizibwa kasitagibwa gye yajjiddwa okuteekebwa mu kifo mu bintu byentegeddeko basibawo ne kateni omulambo obutaddamu kutunuulwako muntu yenna omuntu bamusibako kateni okubanga tuwali atunulwako kitegeeza maama wa Segirinya yabadde talina na lukusa luddamu kutunula ku mwana oyo ng'amaze kuteekebwa wali omulambo gw'omusiraamu kasita gutuuka mayiti ne bagiteekaawo abantu abagiinako obuvunanyizibwa abasiraamu abagiteekateeka ng'enaagenda luddawa okuziikibwa ng'ebagitwala mu kabbuli era be baginaaza mumbuulire maama wa Segirinya ajjawa layiti okugamba nti nno mayiti eve wano egende mu kisaawe ng'obusiraamu bulagira nti omuntu watuusiddwa awo wennyini waateekebwa gibwawo atwalibwa mu kabbuli kuziikibwa oba mulaba kondakiti naawo njagala ebintu bino mbyogera nga mbijja ku Mpuuga Mathias Mpuuga mbuuza namuwulidde ng'ayogera ng'agamba mbu bawambye omulamu Mathias Mpuuga leka ate kufuuka kirerya leka ate kufuuka kirerya kufuumuuka kubanga ekirerya ge manda gatasobola kufumba yadde emmere ogaggiisa kye kibayita ekirerya leka kwefuula kirerya oba kwefuula muyonge Masaka eyo twayo kyange ensiko ne wabaawo suuti enziro egenda mu bbanga netandika okugwa ku ngoye z'abantu nga bagize leka kwefuula nswera ya kubbucha eremera ku nnyama nga ate nnyini y'amaze oggigula ne bagitwala ne bagifumbira mu nnyama leka nkubuulire Mathias Mpuuga nsaba okutegeeza toli musajja musiraamu beeko ebintu byenkusomesa mu busiraamu obusiraamu okumanya bwategeera obulamu bugamba nti omuntu bw'aba aleeteddwa nga afudde n'abaako waawumuzibwa abikkibwa ne mutaddamu yadde omukubako eriiso awo wennyini tebamutagaza ebyo biri wammwe Mpuuga biri waffe mu Bukatuliki gye tubeera n'omulambo ne tuguzunza wano nawali obusiraamu bwakitegeera omuntu afudde aba afudde era we bamuteeka bamugjawo agenda muki kakati gwe Mpuuga ne byogera ebyekisiru wabadde ojjawo entegeererowooza ti omulambo we baagutuusiza basobola ogusitulawo baguleete ku kisaawe mbuulira wa mu busiraamu ekyogerwako nti n'omusiraamu anaasitulwa ng'ayingidde nga n'amateeka gabalagira nti waateekeddwa abamuyinako obuvunanyizibwa be baddamu okumunaaza era kasita bamunaaza ne bamuzinga ne bamubikka ne bamuteeka mu bagiyitaani mu nsaasira abasiraamu bwe nabisobya nange sibimanyi bulungi ndoza bagiyita jeneza kasamuyingiza mu jeneza ne bwoba maama we toddamu mutunulako mpaka nga bamututte era abamuyinako obuvunanyizibwa babeera abo abamunaazizza ne bamutwala kakati gwe wabadde ojjawa libateero kulowoozesa Mpuuga mbu osobola okusitula omulambo eno nawe bagukuweemu ngaani babadde bagukuwaamu ngaani nsaba okukutegeeza ne bannayuganda ffenna tubeeremu empisa ate turespectinge values z'ensi eno ate tubeere babuufu n'abakalabakalaba ebyobufuzi bireme kututwala njagala okubabuuza abacriticizing omanyi mulina bye mucriticizing ngenda kusooka kubasomesa n'ekikula ky'ekigambo ow'ekitiibwa Faruku Kirunda ky'oyogedde nsaba okubuuza mwami Faruku Kirunda seriously as State House gwe ng'omukozi wa State House really mwami Faruku Kirunda mwalabye mu Katuliki gwe musobola okusindika akulira okuziika omusiraamu mu State House eyo tewaliyo musajja musiraamu asobola kugenda ku Muhammad taliyo mwami Faruku Kirunda nsaba okukutegeezaako nti ebbanga lyenkumanyiriza nakutegeera ku muzeyitamali era sikusisinga nange era sikulabangako wabula bw'ojja mu public n'owandiika ebyekisiru abagezigezi tujja ne tukuwabula byawandiise ng'oyogera ku kibiina kya NUP mbu wabadde tulina obuzannyo obwo nsaba okukiikitutegeeza nti ligimu mmwe gye musaavinga nga gwe Faruku yeeteekawo obuzannyo bw'obanga oli Faruku mwami Kirunda wali agadde State House gwe ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno kikubiseemu gwe mwami Faruku wali agadde State House kusindikira omukafiri yaba akulira okuziika wali kyagadde
bino biwayogedde mbu simanya government yamuwa simanya bikine mu spendingirako billions. Mwami Farouk, let me tell you, abantu kibali babanja kusegirinya kuba segirinya teyafa butwa nga bwokyogera. Katulowooze nti teyafa butwa singa kuba sinza akola postmortem. Bw'abanga okikakasa kituufu teyafa butwa ngera government yateekayo effort okumujjanjaba. Abantu kibali basaba tekyali about tuta government kuteekayo effort kumujjanjaba. Government yalina kumutaanoonya obujjanjabi mu budde. Wafaayo okutweetinga Farouk Kirunda, did you bother to tweet on the unfair, on the mistreatment of Segirinya? All Segirinya, ekintu kyokka Segirinya kye yali demandinga was to be given bail to seek treatment. Ate igwene kasibante Musa Mwami Faruku, there is a way gye mwogeramu nga mutulowooza bannayuganda nti omuntu oba okumuwa bail oba government okutoola ku sente ezo sente ze wawasegirinya biliyoni Museveni yazitunda mu nte ezo oba Faruku wazitunda mu bitooke byo bw'oba oyina ebitooke oba ng'oyina emmwanyi. If someone, a member of parliament, is given money on taxpayers' money, is it at the mercy of a ruling party? Muba mutuyambye mutunda nte zammwe. Do you sell your cows to take people to Gondi? Ebyo mwebuulire basiru. Abantu abasiru mu Uganda muno be bakyamukirira. Olina akyamuka n'agamba, government yamujjanjaba, government ekolawa. Mwami Farouk Kirunda, government ekolawa. What bintu ki government bye investinga mokola amagoba ago getuyamba obuyambi okutuwa omuntu okumutwala okumujjanjaba. Government nkola ya mwenti NRM government mugifugira ku ndowooza zammwe, muzifugira ku ntondo zammwe n'ebigambo nga nalwana. But mu nsi eziri organized such structures omuntu okukwata sente ne bamutwala ne bamujjanjaba, it is not that bamuyamba buyambe naye gwe ne babrijim propagandist mwine engeri gye mupaintinga mu ekintu ky'okujjanjaba omubaka parliament nga Segirinya azifu mwamuyamba. Mumbuulire government ekolawa era yajja ku sente ki which sente government sente ze yatoolako nezitoolako yazikolawa. This is taxpayers money and taxpayers demand that a member of parliament represents a whole full constituency can tap from the money that you tax from the people of this area agenda afuna obujjanjabi. It is illegal. It is not at the mercy of the state house. No. Kakati gw'okutweetinga n'otulaga nti kyamaanyi nnyo government yakola nnyo okukwata billion n'egijjanjabisa Segi. In the first place, why was the government arresting a sick man? Why was the government denying bail to a sick man? Why was it that one arm of the government, one of the arms that we know, the judiciary, denied bail a sick man? You are responsible. Why don't you? Lwaki to tweeting kwebyo Mwami Kirunda? Lwaki to tweeting ebyo? No tweeting anti the negligence of the judiciary all oba ekigenderere kyemwakolanga mu kigenderere okusobola okudepleting obulamu bwono bokkakane kubanga already yali amanyiddwa nti alina obulamu butono. Kakati yali baddenga according even when you say he was accorded, Segirinya was taken to parliament. Mwami Kirunda, I think before Mwami Kirunda, I don't know how old you are, but I think before you were born, parliament was there. Parliament is not there because of the NRM. NRM has been in power for the last 40 years. Uganda has been here for how many years? Even the boss you serve is 80 years. That means he was here even during the colonial times. It is so member of parliament kyakitiibwa omuntu alawalimba olw'okuba mwamututte mu bendera. Lwaki mwagala bafu? In the first place, lwaki mwagala bafu? Nalabye omusajja naye bannanga ate Muhammad Nsereko. I used to love you. I was a teacher at Kampala Apostolic Secondary School, Mengo Hill Road. Newankubadde lyava. When you were coming as an MP, walina sense, but now you have no sense. Nalabye Muhammad Segirinya agamba mbu NUP yakoze eki. Kankubuuze Muhammad, obadde okimanyi nti omusiraamu bw'afa n'ayingizibwa taddamu kufulumizibwa mpaka ng'afulumizibwa kutwalibwa mu kabbuli? Kakati kambuuze eyategese mu kisaawe ani NUP yaleese omulambo n'eguyingiza ewaabwe? NUP yaleese omulambo n'eguyingiza eri? Obusiraamu bugamba butya Muhammad Nsereko Muhammad bugamba butya? Abasiraamu mulimu abasiraamu ebika mulimu bana bakabalaza mulimu abatabuliki. Singa ate babadde batabuliki try tulabye kuzika kwa batabuliki. Omutabuliki bw'amala okusala tayogera na kigambo kyonna, akwata bukwasi jeneza nga atwala muntu kumuzika. Oba oli maama we oba oli mwana we esawa y'okuziika egoberera amateeka ga ddiini. So wabadde oyagala bamubikule for public viewing. Wadde oyagala mpuuga amuteeke wali mumubikule nga bakola abakatuliki. Kesi bagibikule buli omu agirabe. Amateeka g'eddiini Muhammad Nsereko gagamba ki?
bagamba si abatabuliki obamanyi bulungi n'okunsinga bo bwe bakwata omulambo bagutambulizaawo buterevu mpaka Montana. Actually abasajja bokka be bakkirizibwa ku Montana. Now what was the role of mama wa Segirinya mu kuzika Segirinya? Kubanga eddiini y'Obusiraamu temukkiriza na kugendayo newankubadde oli mwana we bwe kikakateko kati awo yabadde talina kina kyakyasobola kwogera. Awulirizibwanga maama olw'obulumi era n'asaasirwa ne mu mateeka g'eddiini Obusiraamu bwatutegeera mu ebyobufuzi bye bibakuttemu okubanga temukyasobola kutegeera biki bye muyina kukola. Ebyobufuzi bye bibatawaanya, politics ye batawaanya. Kakati politicians who want favors from Museveni, muba politicians abagala favors eri Museveni, have you considered what the Islamic faith says about the conduct, how they should conduct a burial of a Muslim? Nze mbaddeko kuzika kwa Abasiraamu okwenjawulo. Omusiraamu bwe bamala okumunaaza ne bamubikko batokyakkirizibwa mulaba. Ne bwoba gwa mujjanjaba, ne bwoba gwa obadde omuwa ssente zimujjanjaba, ne bwoba gwe musawo abadde amukuba empiso oba tokyakkirizibwa kumulaba. Naawe wennyini mu ddiiro bazibawo bwe batyo okubanga tewakyali wasobola kumulaba. Omulambo tebaddamu gukubako liiso. Bwe bamala nga baguteeka mu jeneza era ogulaba. Abasiraamu bwe baba bateeka omuntu oyo mwanandaani bagiyita mwanandaani mu nsaasire bwe naasobya ebigambo Muhammad Nsereko bimanyi bulungi. Bwe baba bamuteekayo wansi baleta jeneza eyo nga bagigira bulungi nga bamaze okumuzinga ne bagenda kufe kugije tuyita entaana akasenga ako kali akalala simanyi Basiraamu mu mpabule nga bakakola n'entaana yennyini abagenda okumuteekayo be bayingirayo fene bwe tujja fa mu Bukatuliki fe tukanyugayo n'ebimuli ne tujja ne tusamba ettaka tuyola ebitiyo tuteekayo Abasiraamu nga baziika ne kungulu babikako bwe bati bokka abagenda okumuziika be balaba gye bamutadde. Muhammad Nsereko ebyo tobimanyi mwemwe n'aboogera abasoba bano bakasibente Moses simanya baani mwena nga mwakoze comment. Why should you leave the real issues because of politics? Olwokuba nti mwagala favors eri Museveni mu buli issue mwagala mubeere relevant nga muvuma ekibiina kimu National Unity Platform mufuna ki mu kupayiringa n'ebitajja nga mubipayiringa ku kibiina ekiyamba abantu. Ensi mwongera kunama omuntu atayambadde empali lwabali nnyo omuti nga yeeyongerayo bakanyamuga waite weeyongerayo yeeyongera kunama. Muhammad Nsereko bw'oba wasaba n'ogamba nti ojja kusobola kukola ki? Bw'oba wasaba n'ogamba nti ojja kusobola kufuga bisanja bisatu genda mirembe ddayo teweefu. Bw'oba oyagala bwa minisita tobufunira ku NUP. Criticizing NUP does not take you anywhere. Kankubuuze Muhammad Nsereko obadde okimanyi nti n'okuziika Omusiraamu bwe bamala omuntu alawali bamaze okumunaaza bamukwese bamubisse tetuddamu mulabako bamaze okusala basadde omutabuliki takubule nakubulira atambulirawo ababulijjo bakabalaza bagenda boogera ebigambo byabwe eby'eddiini paka ne bamutwala ku ntaana naye nabwe batuuka ku ntaana n'entaana bagibikka ne bamuteeka mu kamwana ndaani kali akasenga akabeera wali mugundi naye era nga babisseewo kitegeeza ne bw'oba muwala wa Segirinya ne bw'oba mutabani we oba tokyasobola kumulabako amateeka g'eddiini ge bakola. Kati Muhammad obadde tusobola kutegeera Muhammad munno bagenda muziika bate ne mwakulirawa ebyobufuzi bireme kubaziba maaso na kutegeera. I'm trying to open the minds. Kakati nawulidde abantu bagamba omanyi nawulidde bagamba mu family yeebazizza Mpuuga as the area MP Nyendo Mukungwe. Ani yaganya abantu ogenda mu tenti ya Mpuuga is not our leader. My leader. Demujoga. Kakati omusajja Omusiraamu. Let me tell you. Muhammad Nsereko nawulidde agamba mbu ne bamusabira n'essaala ez'ekitundu. Muhammad Nsereko newankubadde oli Musiraamu. District Kazi yasabidde Segirinya yamusaalidde. Oyagala kuŋŋamba nti newankubadde wafuna ssente oba oli mu Parliament osinga District Kazi okutegeera eddiini yabaddewo n'asaala. Is that half a prayer? Naye muleke kwogeranga bya kisiru mu maaso g'abagezi. Ensi ebajajinga. Newankubadde oli member wa Parliament. Tomanyi roolo ya District Kazi. District Kazi akola mulimo ki? Olyoka ogambe bwe bamusabidde half prayer. Muhammad Segirinya actually yafunye more than even enough prayers. Gwe bonaafa bajja kusabira essaala ye abadde ne bali gye bategese kati weewuunye nono omufere wamwe gwe muparedinga n'atwala bandi. Gwalola byewa bandi gye batwala mu gundi y'okuzeka n'aleeta bandi ne bafuwa emirere n'ayogera ebyekisiru sibanya Mathias Mpuuga nga yazze okukulira. Ebintu byonna ebyakoleddwa NUP wano byalambibwa mugenzi. Kyagamba nti gwe Nsereko to respecting na culture. Ekigambo ky'omugenzi abamulamu newankubadde afudde ebigambo byayogera bikola. What he said is what the will of the deceased yabikyusaako nga tannabakufa. Naga nti gundi tayogeranga. Nebino ebisigadde. Now njagala okutegeeza
njagala Muhammad Nsereko ne Mathias Mpuga kino kitunuli. Mathias Mpuga yakwata abaana ba Muhammad Segerenya n'abatwala mu kisaawe. Nenda omwana omuwala kankubulire. Goba wabadde muganda wa Muhammad Segerenya era bakuyamba ne batakuzaala nga nze muganda nali kukubya empinzi. Oyo omuwala yabadde akabambu simanya baba wange nabatatukiriza namulabako omulambo bagwambe gwe kikazi gwe muwala ache yabikula ku mulambo gw'omusiramu wabadde toyinayo omugaso wabadde oyinayo omugaso ki okubeera muganda wa Segerenya kikumenyesa mateeka ga Allah okubeera muganda wa Segerenya kikumenyesa mateeka ga Mukama Katonda olw'okuba abo obuziga bwa ssente ne Mathias Mpuga mwonoonye kati oyo omwana wamwonoonedde olwokuba oli abadde Muhammad newankubadde mwe muli bakatuliki wabadde toyina lolo gyogenda kukola kati oli muganda wa Segerenya nagumulabye nga muwana muwala akaaba wabadde ogenda kukola ki wabadde ogenda kunaaza mayiti wabadde ogenda muzangulu wabadde ogenda kunaaza mayiti ensi muleme kugijooga abantu abasinga mwajuwinga ebintu nga mulinga abatali bategeevu kati oyo omuwala bw'abanga kituufu muganda wa Segerenya let me say yabadde alumwa olwa muganda we yabadde yeetaaga kazindaalo okulaga ennaku ebyo byabadde bikokinge byono Mpuga oyonoonye famire y'abanno oli musajja w'e Masaka naye amagezi agamalala g'okoze gaakukulembera ddala ogwala kuba tonnakimanya last kicks of a dying horse olaba otegeka okuziika ne mu kuziika abantu ne batajja ne babeera eno noleeta abantu bekuba ebikonde mu kuziika bekuba ebikonde ebyo ebyekisiru byammwe mukoze mu gavumenti eno bye biremeza gavumenti eno mu buyinza ng'ate enyigiriza abantu. I want to tell you gwe omuwala eyabadde akaaba mbuuza ku mulambo gw'omusiraamu wabadde ogenda kukolako kigwe wabadde ogenda okuziika abantu mwajuwingenga ebintu nga mubiraba ennaku y'omuntu ng'afiirirwa muganda we nze kati singa yabadde muganda wange naali muzize wamange eri erwanunda mu kibanja kyaffe ekiri emanyu n'enkikubirayo empi n'ekigamba ate sangula amaziga tuddeyo nale nkikubirayo empi n'ekigamba sangula amaziga tuddeyo you were crying yes it is your brother who has died your brother was put in a situation in the government yakukokinze ebyo situation muganda wo gye yateekebwamu government yikokinga okwogera ebyekisiru ye yagimuteekamu bamukwata ne bamusiba n'awanika ebigere mu kamera nga tebamukkiriza namuleeta olw'okuba yali atulugunyiziddwa nga tebakyayagala na kumuleeta mu bantu bamuteeka ku conferencing omulamuzi omusanga agusalira TV omulamuzi yagusalira software omulamuzi omusanga agusalira software you would better make a statement that we ask the government ekituuse ku muganda wange kireme kutuuka ku baganda b'abantu balala why were you crying at the time ebintu ebitegeke what was your mbukati bawambye omulambo guli eri emmanga tebatukkiriza na kulaba ku muganda waffe obusiraamu tebukulagira gwe na kutuukawo ku mulambo newankubadde muganda wo nze sikiwoba muganda wo naye kankitwale nti badooka abantu muganda wo obusiraamu tebukukkiriza newankubadde oli muwala atali mutegeevu mu bawala abategeevu sinalaba kimonde nga gwe nze nabadde gusinga gwe wabadde muganda wange nakigoye ddolo bana kayikifyo nadde kusooka nenkusika nenkutwala emanju nekukuba empi nenkukomyawo kubanga tolina magezi why would you lwaki wabadde onaabula ekitiibwa mbu muganda wange abasiraamu n'amaziga tebagakaaba bugwe wabadde otadde kazindaalo ng'oleekaana biki ewakitaffe senkungu ng'ebyo bikola nga sikuze emanju nenkukuba kibooko gwe kakati ebyo ebyekisiru bye mukola Mpuga mubijje mu famire z'abantu oyo omwana omuwala wamuswaziza yabadde loolo ye eri ki alyoka omukaabize ku mulambo yabadde loolo ye eri ki loolo ye yabadde eri ki yabadde agenda kunaaza ki yabadde agenda okusitula yabadde yasimye kabuli yabadde agenda okukwata jeneza yabadde agenda kusaalira ani ebyo ebintu mubikole bino ebya maama Segerenya maama yakutte akazindaalo yes bifaananira ddala ebitendeke kubanga endala emu twagimanyiira ne ba agenti baayo ba Mpuga abali mu gulini kungulu gulini munda yero abo twabamanyiira there is no way lwe muddira maama ne bwe yali badde ku kisaawe ne bwe yali badde Bulaaya ne bwe yali badde yasigadde Kampala nga tagenze kuziika omwana yaliziikiddwa abaganda bagamba nti omufu talemera kungu naye omufu omusiraamu ate yali n'amateeka kivola obusiraamu bwagonze ebintu kakati ebyo mubibuulire bajega mubibuulire basiru maama w'omwana yabadde loolo ye eri ki mu kusalawo Segerenya gwa wagenda okuziikibwa omulambo gutambula nga gumaze okuyingira ennyumba gumala okunaazibwa ne guzingibwa waffe tukiyita kuzinga simanyi omwe mukiyita bwe gumala okuyingira guddamu okulabibwako ne bw'obeera maama waagwo omulambo muleme nammwe ate kukola bintu bya kisiru ffe tubaddewo wano tubirabye nsaba okutegeeza nalabye akasajja simanya Kasibante Musa Moses nkyamugamba ekigambo kimu Kasibante Moses neyazika ekigambo kya mange Namire Rwanunda yaŋŋamba nti enda zizaala amabeere ne gayonsa oba gwe wayonka amabeere ki Kasibante Moses
Kasibante Moses buli opportunity jafuna aliwo olwokuba bakumma kadi. First of all, Kasibante Moses kabaka yakuyamba n'okolako ku CBS wali munna mawulire atalina nnyo mugaso kuba n'amawulire tewagasakanga wasoma masome kati obadde wa mugaso ki eri eggwanga okujjako okulyawulako. Kasibante Moses ng'agamba mbusimanya oyo leader of opposition Museveni amwe motoka milioni 2 Museveni ye Toyota. Toyota yakola emmotoka muleme kutunuulira nsinga ebayamba obuyambi. Engeri Kasibante Moses yogeranga obusajja obunaku obw'omukyalo obulowooza nti gavumenti okuzimba enguudo okuteekawo amalwaliro ebeekola favors ebeekuyamba. There is a way you paint. Mwine engeri gye musigamu ekifaananyi eri omusirusiru alowooze mbu gavumenti okukwata ku ssente n'erabirira omuntu ebe eyamba muyambe. Kasibante Moses gwe ne banno bwe mwine entegere era mujja kukoma nayo mu DP buloko yammwe gye mujja kukoma nayo terina lugendo. A government does not help people. Government teyamba abantu kukwata ku musolo singa abantu beediima ne government tebaawo. Singa abantu beediima ne bagatugenda kusasula misolo ne mwine engeri gye mupaintingamu Museveni mumuyita dictator gw'omuyitaani. Is a good leader. Kasibante Moses ebbanga liwamala ng'owakanya Museveni, what were you saying? He's a good leader. Kati byefuulira mu kitinga mbazi sigale wakaawo ozimbe matamago oba teweebika bulangiti noonya bulangiti weebika okenderama naye tosobola kudda ku banno notandika kuvuma olwakuba biki. Kasibante Moses wali mu parliament mbuulira ku gundi bagiyita batya eno kwe muteeka ebiteeso ansad bagiyita ansad tubuulire wateesaako ebiteeso bimeka ebiyamba Buganda yakuyamba okujja mu gundi osobola okulaga kati nti oli mutegeevu nnyo otegeera nnyo gwomanyi ba dictator. Mbuuza bwali mu parliament bwali e Buganda ng'osaavinga kabaka, what did you discover? They learned nothing and forgot nothing. Kasibante Moses beba kulembeze kati betulina ate newunya ne bannamuli nammwe ne muwa abantu ekikabo ekyo ne mbawa platform ne mbawa anti Kasibante yaliwo yalina omumwa ogusobola okwogera. Nsaba okutegeezaako bannayuganda nti nno muleme kukkiriranya na kweddiringanya bintu bino kulowooza nti nno fe abantu abatugezaako nti abantu bano baba batuyamba buyambi. Kakati njagala okugenda ku kikolwa ekya abomba mazzi kangende ku kikolwa ekya video ya Seggirinya. Omusajja yabonyaabonyezebwa abantu abamutwala mu detention n'abeerako n'obutambi obw'ebitundu bye ebyekyama bwe yagamba. Kakati kino nkyogera ng'omunnamawulire omu ku bantu abakyasinze bwino mu Uganda. Kyogera ng'omuntu amanyi kye bayita okunoonyereza. Nze ndi investigative journalist. Mu byonna ebyabadde ku Seggirinya nabadde nti neetegereza Ssewanyana nga neetegereza Ssewanyana. Mwali mufuddeyoko okubuuza Ssewanyana oba video ya Seggirinya nga bamutulugunyiza ebitundu ebyekyama ntuufu. Before you shout, have you bothered to ask Alan Ssewanyana what happened to their private parts when they are incarcerated? Mwali mufuddeyo okukimanya ekyo kimu. Ngenda nendaba ebisajja nenseka nengamba Zedi nti waye nfumbirayo kacyayi. Nga mukyala wange Zedi nti nfumbirayo kacyayi nywe. Ngenda ntunulira ebisajja. Have you ever bothered to ask Alan Ssewanyana oba video z'obusajja bwa Seggirinya entulugunye ntuufu omulamu aliwo? Mwali mufubye okukibuuza. Kambaddizeyo ko lutambi emabega. Mukimanyi nti Alan Ssewanyana bwe yava nga bamaze okumutulugunya bwe yadda yakubirawo omukazi embaga nga tanaba ng'ensi tenaba namwetegereza yategekerawo omukolo n'awasa omukazi n'amunyweza. Abasajja abakulu kati benjogera nabo soogera na bulenzi muteeberezeemu lwaki yali ayanguwa okunyweza omukazi aleme kudduka mu bufumbo. What happened? Alan Ssewanyana ndowooza bw'abalaba video eno kale abanoonyereza find time mumubuuze kituufu video ya kutulugunya Seggirinya obusajja ntuufu muginoonyereze mumanye mubuuze yo omulamu bituufu. Have you bothered to ask? Mubuuze omulamu kiki ekyaliyo mumubuuze lwaki yawasa mangu nga yakafuluma ekkomera. Mumubuuze lwaki yali atuuka nga anyweza mukazi we.
nga musuubiza n'embaga ne abasiru ne batandika okwogera Allan Sewanyana sente yazijewa ezaakoze embaga. Omanye ebisajja biri wano, ebisajja bikeera amalwa ku makya ng'obudde bukyali bunyogovu n'agattamu amalwa agalimu enkanja naye najja mu bantu ne bamuwa akazindaala ayogere. Have you bothered to ask such a question? Waliwo akantu keŋŋenda okubanyumiza. This will help you. Ate era nga bwe nagobyeko abatali bategeevu vidiyo eno kanjiwe abaana abato nja kanyumya mu ngeri yange alowooza nti akamanyo n'akeetereereza. Omukazi omu mu nsi z'e Bulaaya eyo yafiirwako bbaawe. Bbaawe bw'afa n'akwata omulambo gwa bbaawe n'agutonera laabu emu. Laabu eyo ng'erina emirambo gye displaying abantu bajje bagirabe balabe obulwadde obw'ebika ebyenjawulo buluma butya. Kati bbaawe bwe yafa n'akwata omulambo gwa bbaawe n'agaana okuguziika n'agamba nti omwami we yali ayagala nnyo okubeera ow'omugaso mu bulamu naye ng'asinga nnyo kwagala kuba wa mugaso nga mufu, nti era yaleka amugambye nti bw'abanga afudde omulambo gwe gutwalibwe. Emboozi eno njagala mugikwate nga bwe njibawa. Omulambo gwe gutwalibwe mu laboratory for public viewing. Kakati mu bulamu bw'omusajja ono yasiibanga nnyo ewaka ng'anywa nnyo omwenge era ng'alina ndowooza omukazi ono yamubonyaabonya nnyo nga mulamu ng'omusajja akuba omukazi ng'omukazi tayagala musajja n'amumalako emirembe. Kati omusajja oyo yalina omwana we ow'obuwala n'amusomesa nnyo era omwana teyasiibanga waka nga bano abaana abasula mu bisulo teyasiibanga waka. Kakati omwana oyo n'akula n'afuna omulimo kitaawe yafa. Naye omwana ono yalabanga nnyo kitaawe ng'abeera mu kisenge. Omusajja kati kambazze wali ku mboozi eri omusajja ng'afa nga bamutwala mu laboratory eyigiriza abantu obubi ku ye specifically mbu yalaama kayesibire mu nyumba anywe nnyo omwenge abeeremu ne mukazi we bw'alifa abantu bajje balabe obubi obuli mu kunywa walagi. Era ebibumba byonna ne bijja eby'omunda byonna ne bijja olwafa nga bamutwala mu laabu ng'emusala wano ng'emuggula ekifuba ng'ebode ye gipulizavinga ng'egitereka ng'egamba abantu mujje nga n'omulambo gwennyini bagukwasa eccupa y'omwenge nga baguteeka mu laabu nga batandika kuyita abantu mujje mulabe obubi obuli mu kunywa omwenge. Ono yafa anywa nnyo omwenge era n'atugamba omulambo gwe gubayamba okubayigiriza obubi obuli mu kunywa omwenge. Kakati lumu muwala we aba atambula naye n'agitirako eyo okulaba obubi obuli mu ndwadde ez'enjawulo. Agenda okutuukayo ng'abamu emirambo egimu kugiragibwako ebintu ebikyasinza obubi nga gwa kitaawe. Omwana n'anyiiga nnyo n'akaaba n'agamba kitange ne mumwambula obusajja bwonna ne mubuteeka ebyo n'obusajja bwali wabweru ne mumuggula ekifuba ng'akola lukwe ng'abba mulambo gwa kitaawe mu laabu eyo agutwala aguziike. Poliisi n'emukwata era ne bamutwala mu kooti okubba property ya gavumenti. Kakati maama atuuka mu kooti n'omwana bamutwala mu kooti. Maama ajja okuwa obujulizi. Maama agamba nti omusajja oyo bwe yali omulamu omugaso gwe gwali mutono kuba yasiibanga anywa mwenge naye yagamba mu bufu bwe ayagala abeere wa mugaso nnyo nga mufu. Siiba Lwise eyo n'omwana n'agamba nze sikkiriza mmange ekyo kyayogera kuba kitange nze saamuwulira ng'abyogera atulage ekiwandiiko. Kale omusango gwagenda wala maama ne kisangibwa nti omusajja ono yamubonyaabonya nnyo nga mulamu ng'akyali w'amaanyi nnyo ng'amukuba asiiba bw'anywa omwenge bw'amusamba. N'omukazi ne yeewera n'agaka nina ekisajja kino kife nja kukiswaza ne mu buki ne mu bufu. Maama kyava yeefuula omukujjukujju n'akwata ekiwandiiko n'awandiika nti bbaawe yalaama bamwambule bamuteekaawo ensi mulabengako bamuggule n'ekifuba bamukwase n'eccupa ya bbiya omwana kyawakanya. Kyava mu busungu bwakukubanga mukazi ono ye n'asalawo nti lwali gwamu amaanyi ali muswaza paka busajja bwe buteeka wabweru mukwasa ccupa ya bbiya n'ebitundu eby'omunda. Omwana wenja okukoma for now for today omusango gw'okubba omulambo yagusinga kubanga alina bye yawoza naye baalina okuwaaba omusango omulala baasateininga ekituufu. Kanzireyo katambi ka Seggirinya ndyoke ndeete akaboozi kange ako. Seggirinya awulikika mu katambi ng'agamba bwe ndiba nfudde
mukwata akatambi ako mulage ebitundu byange mulabe butegeeza abantu gavumenti eno kye yankola era ebimu ku binzise kakati ba political commentators Muhammad Nsereko Kasibante Moses I hear so many abenjogeddeko bebo I think they are worth talking about abasijadde bireria bakuzibwalira n'okwogerako. Why don't you address the real issue? Faluku Kirunda. Lwaki toyogera ku nsonga entuufu? Lwaki toyogera ku nsonga entuufu? Nga tonnaba commentinga ku conduct yabadde mulumbe. Lwaki tosooka n'otuwa comment yo ogamba ki ku ntulugunya ya Seggirinya ne batuuka n'omukola bwe bato mu ka video akalabika ku busajja bwe. Kyo kyogerako ki? Kyali kikolwa kitya? Muhammad Nsereko nga tonnaba kwogera nti Nuupu yakoze bweti. Would you like to be incarcerated the way Seggirinya was incarcerated? You know, Bannayuganda alekerera kambaletere kana akagero kajjajja wange yangamba nti emmese esekerera omuntu. Nti emmese tusula nayo mu nnyumba. Kati ezukuka ekiro n'erya ku mummonde. Bwe mala oggulu ya ogulumaaluma ate nekyusa akabina negupamira. Kakati ku makya mu kyalo okeera ku makya n'olya emmese we yalidde n'osalako we yapamye. Kati majjajja wange yaŋŋambanga lwali Lunyankole ng'agamba emmese egamba mwanyanga bumwa mwankunda mabega nti munnenyinyala emimwa ate ne munneebaza ofukira omummonde ne mugulya. Yemmwe bannabyabufuzi ba Uganda. Emmese ebaliira omummonde musalako we yalumye nga mumwa ate ne mulya we yasitamye. Kyekika ky'abannabyabufuzi be tulina. Let me tell you mwe nga temunaba kugenda. Why do you discuss the aftermath of something in the conduct of the burial nga n'omuntu yabuliddeyo? Do you mind about the futures and the current situation of the people, how they are treated in a country like Uganda? Mufaayo. Muhammad Nsereko wali agadde bakukwate bakutwale na Lufeenya ebitundu bye byekyama ababikole bwe batyo nga Seggirinya ofube nnyo okulaba kati nga bakutwala mu kisaawe bakuwe state burial baleete tenti ennene olwomaze okufa. Bekwata abaana bo batwale babozesa ebintu kuba sikiwa nti abaana abo gye baba tuto bawerera bana abatwala mu bulungi bagenda balunza nti nakubozesa bintu bakwata obwana bo obwala babutwale mu housemaid nze ngenda kawerera mirundi emeka abaganda baano bwe muva mu byalo nga mweyamye okuwerera abaana b'abaganda bamwe ne mbalete Kampala ne mbawerera tembasituza baana. Would you want someone okuzaala abaana babeerewo abakuze oba kubanga Seggirinya yafaako abantu ekinzisa kifo kati mwamuse ekifo ekyo nno kibadde kisaanamu n'abantu bategeevu oba nange nkyeyimbemu kubanga abalimu bannabyabufuzi mu parliament tubategeera. So this all goes to people who comment commentinga ku nsonga eno. Tewali wonze kyamagezi kyonna kyendaba mu mpuuga byakoze. Bw'aba alina ekyamagezi kye yakola, it was very important okukyalira omulwadde. Ekyo muwa credit nti weebale nnyo batono nnyo abakyalira omulwadde. Naye kituufu yakyala. Olaba akugamba yagenda okuteesa omuntu bamute naye tete yateesa n'abyegaana. N'atuuka n'okutwala olupapulo lwali lumuwaana nti y'omu ku baateesa n'alutwala mu kooti. Kati olwajja munnamateeka mulamba n'akugamba nze omanyi nateesa n'abakuuma kooti abakuuma komera kati prison warden aina right yeto omusibe. Have you ever seen a prison warden over someone taking care of prisoners in Chigo, Luzira, or where, having the right to release a prisoner over which grounds? It is the courts. And someone who is a land council, who is or in a diploma mateka or in a degree of a diploma, waliba dochimanyi kyetaagisa kooti okusobola okuta omuntu ate nti Seggirinya nani nesewanyana kooti yali nti tebabaleeta babaleetanga kooti nebata ne babakwatira wabwe. Kitegeeza abalamuzi abamu abakiraba bakikola government nebanyigiriza so abanyigiriza abayali ani. N'olw'ensonga eyo kambabuulireko nsemberayo nga nzirayo mu kagero kali mbabuuza omukabuze yabonyaamuzibwa omusajja n'amutunda mu laabu bamwambula empale bamubonyeebonye n'omwana eyakaabira maama we nti totwala taata wange mu laabu bantu kumulaba tomuswaza n'omufu eyakubanga omukazi n'afa ne bamubonyaabonya
ogusaliraani. Seggirinya gwe baabonyaabonya n'aleka obujulizi bulagibwa ensi eno nti baamubonyaabonya. N'asirikira obwereere bwe mpaka lwe yagamba lwafudde. Omunenyeza ku nzika gye yaziikibwa mbu yaweereddwa tenti ne bbandi. Yatwaliddwa mu paalamenti n'ateekebwako ne fulaaga. Mubadde mukimanyi nti mu nsi z'abadikiteeta gavumenti bwegwa ne fulaaga abantu bagijjayo nga bagyetamwa ne bafuna empya. Fulaaga bubonero, obubonero obutatugulira mmere waka. Kakati nze bombikka kifulaaga abaana bange bayuzeeko bulaaka, baweererwe bulaaka, omwaweererwe yero, omwaweererwe red. Mirundi emeka, where are children over Abiriga? Abiriga yali awagira nnyo gavumenti nga underwear ya yero, akamotoka ka kikere ka yero, ebigatto bya yero, bistokisi bya yero. Abaana be bali luddawa. Is it kwegamba mu gavumenti eno mwali mukirabemu ba Muhammad Nsereko, gavumenti eno ejjukira abantu abafudde. How special is Muhammad Nsereko gattako omusajja omusiraamu Abiriga? Kubonani yali special, ni yali awagira nnyo gavumenti ebyo mu mirimbe basiru. Abaana ba Muhammad Kirumira baliwa. Sinze mbadde ngenda n'enkola video abantu ne babaweerera. Sinze mbadde ngende wa Muzeyi Mulale Mpambire. Abaana ba Kirumira baliwa. Abaana ba Kaweesi baliwa. Where are they? Are they in Harvard? Bali mu Harvard nga abammwe gye basomera. Ibrahim Abiriga eyawagira gavumenti eno n'atuuka okubwa amasasi over the circumstances we don't know. He was even a military officer. I hear he was a captain. Yali musajja munnamagye mu edda. Seggirinya yamusinga okuwagira gavumenti eno mulyoke mutulowooze senti no munaamulabirira. Is it really worth it? Muleme kwogera bya kisiru ffe tutegeera. Tuli bantu bategeevu, muleme kwogera ebyo bya kisiru. N'olwekyo Muhammad Nsereko retire peacefully. Ekifo ky'obwa MP ekyo kiveeko okwate kirala bw'oba okolera bwa minisita tovuma banno. Muleke kugenda commentatinga mwe bakasibante Moses ekyakusuula erubaga kubanga tolina makulu nga leader. Obo kitegera mpuuga toswaza Masaka twali gwanga eryetongodde, twali n'obwakabaka nga tukulirwa Pokino, twali n'olulimi olwaffe Masaka balita Lupoche, lwali luyitibwa Lupoche, twali n'empisa era ne bwe twegatta ku bwakabaka bwa Buganda batulekera omulimu ogwo kuuma mpisa. Buli yayagalanga okuwasanga ng'agenda Masaka, ne yayagalanga okufumbirwa ng'alina okufuna omusajja w'e Masaka. Naye kati batuzannya mu katyuni wa social media y'omusajja w'e Masaka azira obuliri ne yeebaka wansi, mwe mutuvumaganyiza. Nobatu mpuuga muleme kubanga amagenda gammwe gafaananye by'okusinga amajja gammwe. Ssaabasajja Kabaka yali abakoledde ekkubo ne muvaayo nereka kugira obe sente ogende weewaabi, ogende oziika omuntu atali weewuwo. Kwegamba ebintu byonna by'okola mpuuga office tubirabangako. Ebintu byonna by'ofuba okukola gwe nga mpuuga ffe mu society tutubirabangako. Never. You are a man of first things. Tusoose kubirabako gwe gw'osoose okubikola. N'olwekyo mbategeeza abantu mwenna nsembayo mbabuulira nti omukyalo omujjanjabi ow'ekinansi ayitibwa Senga Mukooki ojja kumufuna ku 0750 26000. Nate era mbategeezaako nti ffe tusobola okulabirira munnaffe munno mukabi ye munno ddala, ate era omusumba muzaali tusobola okumuyambako. Mujja kuyitira ku 702 881 5959 okusobola okumuyambako. Mbeebazizza era ne mbeeyanza nnyo bye musobodde okutuyambako mwenna, era mbeebaza nnyo akaseera kano ke mutuwadde okutuwuliza. Yenze Kanka Kapitaani Hamilton Kasaga yabeerawo mu production, nkyaliyo ku bugenyi gye nagenda okusobola okubanga nkyane video nzikolera eno. Mbasiibudde, mweraba.